mu mwezi gwa May omwaka guno abantu nakati batakasibwanga bulungi kitimwe bagwa balumba ditachi y'amagye ya Opit esangibwa mu district y'Omoro. Abantu babiri bebattiwa omuli omusirikale n'omwana omuto n'emmundu ne bakulita nazo. Tewayita bbanga ddene nabawa obulumbaganyi obwakolera ku nkambi ya poliisi eggulu ekyaleetawo okutya nti osanga ebikola by'obuyekera byali bizeemu. President Museveni agamba nti abasirikale abaali bakuuma ditachi eno ya Opit baali batamiivu. Museveni abadde mu district y'Omoro ng'anoonyeza beesimbiddewo ku tiketi ya NRM obululu mu kulonda okwatireddwawo mu district nnya empya. You saw the fools who came to disturb Kuch recently, and they went and found drunkards in Opit, and they took some guns from those drunkards, and they thought that was war. Ono agamba nti amagye gakoze omulimu munene okukuuma emirembe mu mambuka ga Uganda nti era abo bagezaako okugatabangula ng'abalumba Opit kakubajjukuka. Museveni era akola okusaba oludda oluvuganya gavumenti mu kitundu kino bagamba nti baseketerera enkola z'ekibiina kye ez'okulaakulanya eggwanga. Like when Besigye comes and says, NRM has done nothing, you tell him to touch these wires, and if he survives, then you vote for FDC. Ono asuubiza nga gavumenti bwegenda okukola oluguudo oluva eggulu okutuuka e Moroto mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja kyokka n'agamba nti siba kuba tenda za nguudo eri amakampuni ga kuno olw'enguzi. And no more this business of tenders. So we said, now please stop these tenders. Each district have your own equipment and work on your roads. And if you don't work on the roads, the people, first of all, I will dismiss the cow because that one is under my authority. Ye Catherine Lamwaka nga yakwadde NRM bendera asuubiza okwetawo enkulaakulana mu kitundu kino.